Novena ebisasizo butakoma olunaku olw'omukaaga. Nnyera Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Olwaleero ndeetera emyoyo emikakkamu era emyetoowaze n'egy'abaana abato. Oginyike mu busaasizi bwange. Emyoyo egyo gye gisinga okunfaanana mu mutima. Gy'anyumya nga ndi mu kubonaabona kwange okuyitirivu ennyo. Nagiraba nga bamalayika abali ku nsi nga babugiriza ataali zange. Gimbundugulako omuseera gwe nneema gwonna. Omwoyo omutwaze gwokka gwe gusobola okufuna enneema zange. Emyoyo emyetwaze giwa okunneesiga. Ayi Yezu asingira ddala okuba omusaasizi, gwe wennyini wagamba nti munjigireko kubanga ndi mukkakkamu era mwetoowaze mu mwoyo. Emyoyo gyonna emikkakkamu era emyetoowaze era n'emyoyo gy'abaana abato gyanirize mu kisiro ky'omutima gwo ogusingira ddala okuba omusaasizi. Emyoyo egyo gireetera bannaggulu bonna okujaganya era miganzi nnyo eri Kitaffe mu ggulu. Gyo kijjulo ki kawewo kennyini mu maaso ga Nnamulondo ya Katonda. Katonda yennyini asiima akawewo kaagyo. Emyoyo egyo girina ekifo ekyenkalakkalira mu mutima gwo okusingira ddala okuba omusaasizi. Ayi Yezu, era giyimba obutaweera oluyimba olw'okwagala n'obusaasizi. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tunuuliza ekisa emyoyo emikakkamu era emyetoowaze n'emyoyo gy'abaana abato egibikkiddwa mu mutima gwa Yezu okusingira ddala okuba omusaasizi. Emyoyo egyo gye gisingira ddala okufaanana omwana wo. Akawewo kaagyo kava ku nsi ne katuuka ku Nnamulondo ye yennyini. Ayi Kitaffe w'obusaasizi n'obulungi bwonna, nkusaba olw'okwagala kweyagalamu emyoyo egyo n'engeri gye gikusanyusaamu, owe omukisa ensi yonna. Emyoyo egyo awamu gisobole okuyimba nga gitendereza obusaasizi bwo emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Yezu waffa, n'ensuula obulamu neefumbuka okugasa emyoyo. N'ennyanja y'obusaasizi neggulirwawo ensi yonna. Ayi oluzzi lw'obulamu, ekisa kya Katonda ekitakoma, wambaatira ensi yonna weemaliremu ddala, otubunduguleko ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi ebyafumbukuka nga biva mu mutima gwa Yezu ng'ensulo mu tubira obusaasizi, nkwesiga emirundi 3. Ayi omusaayi n'amazzi ebyafumbuka nga biva mu mutima gwa Yezu ng'ensulo omutubira obusaasizi, nkwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi ebyafumbuka nga biva mu mutima gwa Yezu ng'ensulo omutubira obusaasizi, nkwesiga.
ku mpeka essatu eza Mirembe Maria esooka tusomaku emu Kitaffe mu ggulu Mirembe Maria emu nezikiza Katonda mulundi gumu gumu. Kitaffe ali mu ggulu erinnya littibwa obwakabaka bw'obuggye byagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Emmere yaffe ya buli lunaku otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria wajjudde enneema, Omukama ali naawe. Oli omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu na Katonda, otusaabire ffe aboonoonyi, kankana mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nzikiriza Katonda Patri, aminza buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yezu Kristo omwana ali omu yekka, ye Mukama waffe, yali mu lubuto ku bw'Omwoyo Omutuukirivu, n'azaalibwa Bikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomerwa ku musalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe, olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, atudde ku ddyo ogwa Katonda Patri omulinzi wa buli kantu, alidda okulamula abantu abalamu n'abafu, obwakabaka bwe tebuliggwaawo. Nzikiriza Mwoyo Omutuukirivu n'Eklezia Katolika Omutukuvu, n'okussa ekimu kw'abatuukirivu, n'ekisonyiwa eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Ku mpeke eya Kitaffe ali mu ggulu tusomawo essaala eno. Ayi Kitaffe ataggwaawo, nkuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe Yezu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe era n'eby'ensi yonna. Ku Mirembe Maria 10 empeka ezo ze tusomerako Mirembe Maria 10 tusomerako essaala eno era naye tugisoma mirundi egyo gyennyini. Olw'okubeera okubonaabona okwetirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okwetirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okwetirivu ennyo kwa Yezu, olw'okubeera okubonaabona okwetirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okwetirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okwetirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okwetirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okwetirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okwetirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okwetirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okwetirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama Yezu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okwetirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okwetirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okwetirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okwetirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okwetirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okwetirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okwetirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okwetirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okwetirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa
n'ensi yonna olw'okubeera bonaabona okuyitibwa emmyuka yeezu tukwatira ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi kitaffe ataggwaawo tukuweereza omubiri n'omusaayi omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo mukama waffe yeezu kristo okuddaabiriza olw'ebibi byaffe wamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera kubonaabona okuyitibwa ennyo kwa yeezu tukwatira ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa yeezu tukwatira ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera kubonaabona okuyitibwa ennyo kwa yeezu tukwatira ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa yeezu tukwatira ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa yeezu tukwatira ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa yeezu tukwatira ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa yeezu tukwatira ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa yeezu tukwatira ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa yeezu tukwatira ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa yeezu tukwatira ekisa wamu n'ensi yonna. Ayi kitaffe ataggwaawo tukuweereza omubiri n'omusaayi omwoyo n'obwakatonda by'omwana wo omwagalwa ennyo mukama waffe yeezu kristo okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera kubonaabona okuyitibwa ennyo kwa yeezu tukwatira ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa yeezu tukwatira ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa yeezu tukwatira ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa yeezu tukwatira ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa yeezu tukwatira ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa yeezu tukwatira ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa yeezu tukwatira ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa yeezu tukwatira ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa yeezu tukwatira ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa yeezu tukwatira ekisa wamu n'ensi yonna. Ayi kitaffe ataggwaawo tukuweereza omubiri n'omusaayi omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo mukama waffe yeezu kristo okuddaabiriza olw'ebibi byaffe wamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa yeezu tukwatira ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa yeezu tukwatira ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa yeezu tukwatira ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa yeezu tukwatira ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa yeezu tukwatira ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa yeezu tukwatira ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa yeezu tukwatira ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa yeezu tukwatira ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa yeezu tukwatira ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa yeezu tukwatira ekisa awamu n'ensi yonna. Ng'omaliriza osoma Ayi Katonda, osoma essaala eno emirundi 3. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi nannyini buyinza omutuukirivu,
ayi ggwe ataggwaawo omutuukirivu, tukwatirwe ekisa otusaasire wamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi nannyini buyinza omutuukirivu, ayi ggwe ataggwaawo omutuukirivu, tukwatirwe ekisa otusaasire wamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi nannyini buyinza omutuukirivu, ayi ggwe ataggwaawo omutuukirivu, tukwatirwe ekisa otusaasire wamu n'ensi yonna. Yezu nkwesiga, Yezu nkwesiga, Yezu nkwesiga. Amiina. Amatendo ag'obusaasizi bwa Katonda obutakoma. Okwagala kwa Katonda kimuli, obusaasizi ky'ekibala. Buli muntu abuusabuusa asome ebyamagero by'obusaasizi bwa Katonda alyoke akkirize. Obusaasizi bwa Katonda obukulukuta nga buva mu kitiibwa kya Katonda Kitaffe nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda, ekyamagero kya Katonda ekitakoma nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda, ekyamagero ekitategeerekeka nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda, ensulo efumbukuka okuva mu kyamagero kya Trinita omutuukirivu ennyo nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda, ekyamagero ekitategeerekeka magezi g'abantu oba bamalayika nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda, oluzzi omutuviira obulamu bwonna n'essanyu nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obulungi okusinga eggulu nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda, ensibuko y'ebyewuunyo n'ebyewuunyizibwa nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obubugiriza ensi yonna nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obukkirira ku nsi mu kigambo eyeefuula omuntu nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obukulukuta okuva mu kiwundu ekiggule ky'omutima gwa Yezu nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obutuviira mu mutima gwa Yezu naddala aboonoonyi nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda, ekyamagero ekirabikira mu kussaawo ositiya entukuvu nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obulabikira mu kutandikawo eklezia omutukuvu nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda mu ssakramentu ettukuvu ery'abatisimu nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obutufuula abatuufu nga tuyita mu Yezu Kristo nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obubeera bwaffe, obulamu bwaffe bwonna nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obutuwambaatira naddala mu kaseera ak'okufa nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obutuwa obulamu obutaggwaawo nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obubeera naffe mu buli kaseera k'obulamu bwaffe nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obutuunya omuliro ogutazikira nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda mu kukyusa aboonoonyi abakakanyavu nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obwewuunyizibwa bwa malayika obutategeerekeka batuukirivu
mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obujjudde mu byewuunyo bya Katonda byonna mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obutusitula ne tuva mu bunaku bwaffe bwonna mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ensibuko y'essanyu n'okujegenya kwaffe mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obutusobozesa okubaawo ne tutazikirira kuggwaawo mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obuzingiramu emirimu gyonna Katonda gy'akola mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda engule y'emirimu gya Katonda gyonna mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ffenna mwe tunnyikibwa mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda okuweerera okuwoomerevu okw'emitima egikaluubiriziddwa mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda essuubi lyokka ery'emitima egiterebuse mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ekiwummulo ky'emitima n'emirembe awatali kutya kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda okusanyuka kw'emyoyo emitukuvu mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obuzzaamu essuubi mu abo beriweddemu mu kwesiga. Twegayirire. Ayi Katonda ataggwaawo, ng'obusaasizi obutakoma era enkuluze y'okukubagiza okutaliiko kkomo. Tunuulize ekisa era yongere obusaasizi bwo mu ffe. Mu budde obuzibu tuleme kuggwaamu maanyi era tuleme kuterebuka, wabula n'obumalirivu obungi tusobole okwesanga bulijjo mu ekyo gwe ky'oyagala ekitukuvu, ekyo nga kwe kwagala era bwe busaasizi bwennyini. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe, Kabaka w'obusaasizi, oyo ng'ali wamu naawe n'Omwoyo Omutuukirivu atulaga obusaasizi emirembe n'emirembe. Amiina. Linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina. Yesu sigala naffe obudde bwonna. Linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina. Ooluganda, weewala okwekumira ku mukutu Mary Victor Catholic Collections YouTube channel. Kindly subscribe. Osabibwa n'obuwombeefu okunyiga ekide osobozesa omukutu guno okubeera nga guyitayo essaala endala. Weebale nnyo, weebalire ddala. Mukama akuddizeewo.